وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sanyu lya nsusso okulaba nga tuli ku mukolo guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyatembeeta bakadde baffe n'abatwala mu lugendo olutukuvu ate n'abakomyawo mirembe. Mu mbeera eyo tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumwebaza Allah eyabasobozesezza okutambula ne mugenda olugendo olwo ate n'abasobozesa okukola emikolo gyonna nga bwe mwagikoze. Tusaba akkirize okulaajana kwammwe, amaanyi gammwe, ebiseera byammwe bye mwataddeyo abibateere ku minzaani z'emirimu gyammwe emirungi gyammwe ekiyama. Muli bato kati nga Sheikh Akira. Assalamu alaikum. Banange ne mbaniriza nnyo nina watokovuze naddala simanyi nessanyu zaliza nokunema okwogera kubanga wazange akyaza bufuti mutuufu ekyo kyo bano abaana bakinkoledde kubanga bakinkoledde bwe sijja kulimba eddumene nabadde siyagitegedde byonna nsanze bisango naye nensanga abakoze entegeka efaanana bwetyo. Kati nebaza nnyo okulaba nti mubutuufu abaana ne baba babuvunanyizibwa ne awo mutabani Seeka Musa bwe bali kutwagala Seeka kubanga munange okunjagalako kuno wanjagala dda ng'akajja tigende kati ndowooza n'osalako munkolera ekintu ekirungi ne batuuka mukoze bulungi nnyo nsanyuse nnyo bannange naye kyasanyuse nnyo ssebo mufuti okukukyazaako mu kifo kino tweyanziza bannange mwenna basheeku mweyanziza nnyo bannange bebalikujja bebani aba bakyaza bannange ne mulwawo bwe buti ebbanga byonna limutudde tweyanziza nnyo tweyanziige n'abakulu bonna betulidde wano waliwo abakulu abalala abanational wealth omwana bakola nabo waliwo abange aba Bank of Uganda mbanange esanyuse nnyo mwebali kunjagala mmwe nemunjagala wange mwebali kumbeererangawo bonna mwenna bakwano abooluganda lwange mwenna banyinaze kati mwani ebigambo ebisinga mwanyinaze yabyogedde